singa parliament ewambye mu kwegate buvunanyizibwa buno amuteringi omukazi bali muzisenga munako ngwe bazika Segirinya bateekayo mmeka bana abasajja bakayanira emirambo ne kugwa Segirinya watu wazia contribution okujjako okujjambu tuzie fumba mmere emirimu gy'abanna kyate ne bajeewa emmere gye bafumba gye balya mutwazimbye ebidaala kyembuuza what did they give there abana benyiga mu katenti ate siku yeyeka gwe njagala ombuli ewayo baali bagenzi ne balaga ekintu kyonna ne bagamba nti bawaddeyo bwekiti nowhere no mulabo gwa mutala wa waiso bagweddiza chetu neba au boba emirimu gye batugamba jaba nacho maitu ine njogera ffe mboganda egamba nti omulambo tegulemera ku ngulu kitegeeza one munnecha waliwo abasima waliwo abaziisi kuganda the other way round tufuna abakungu bazi kituufu nemu abakungu bazi teri mulimu gusobola lema kuki kugundi okwo mukufiirwa nti mwaba abakungu mwe muli oyo agamba bwe nkima amazzi ng'ali emmere tujja amazzi amazi tugafunya agakola waliwo osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero kubuuzaako nti osiibye otya afunye okusoomozebwa nkusaasidde ofidde olwaza n'okusoomozebwa okulala asootuka ku buwanguzi nkuyozaayoza 20 ennaku z'omwezi mwezi gwa Apuli mwaka tuli mu 2026 lunaku lwakubiri nyina ziwa amuza kyeyune abangi muyita Lasita Baaga tugenda kwogera ebigambo naye agenda kusooka kubuuze Lasita buuza abantu blessings all over Jack guide you we katonda yongero tugo tukuuma no tu protecting amba buuza ko ras bags wamuza kyeyune omusajja w'omuddibo omusajja w'omuggeto bane mwe bali kwekuumira mwe bali kuwangaalira otherwise nga bwayogedde leero program tuze tubabongeko ennaku z'omwezi nga bwayogedde n'olunaku so kyonna kikiri tujja landaga nnyo otherwise program eyakabi Lasita njagala tutandikire leero wano ewaffe Uganda waliwo yagamba mwesiba nnyo ebweru tugamba ne Uganda waliwo ebizibu waliwo abanga futu soja weni katoka weesa weye wamwe wayise ndowooza ate katoka weesa sokoma leero mbu yali atwalayo ebintu kweni yupi matisaati biki bikyala banna ekibiina kikoze eki kivuddemu ne bamukuba kakana ali ku poliisi yakoze statement aguddewo omusango kiki ensonga eno ogiraba otya ey'oli ogamba nti bannaye ekibiina kirina free exit free entry ekisooka katoka weesa abadde yava ne ku level yabwa futu soja nga si futu bigere mukulembeze nga mukulembeze okategedde omukulembeze asobola n'okuvuganya mu bumyufu mukulembeze ayina volunary akwegamba ayina obusobozi n'enkola zonna esobola okuba enkuŋŋaana nga ye mukulembeze sina futu soja ye ayina okuba ne ba futu soja tu katoka weesa alinga bwe twayogera ku Mami Florence ku kya speaker twagala Mami Florence bo balina oli politics owa Europe kilini politics kati beba katoka weesa nti ekibiina bwe nkivaamu ndete nzija aisabu miti Nyanzi yali azinza ya NRM Museveni yali azinza ya DP tajine ya UPC ne ya very good ne ya UPM boba siro rose Bobi Wine namula ko yali gestallinga ke mu FDC wa BSG you remember tabana ko member yaliko yagenda yoko bugenzi very good hazi ever diskire imudi ntichi ndisi wabesi je natemye yakola kiche chengeza kolaga bozule wao genda eri toddayo its intention tutandikide ku mukulu wa Nyanzi kadi ya shaji alla goza bo basiru so katikatoka weesa bo bali mu European politics musimanyi we sit down ili layo sabu meeting kati jangu mawulire yo address ekibiina kivuddemu nga tewali buzibu bone ebira nti African setting bwe twawula oba mulabe era we kibeera very good kati politically ate kyo kitabukira ddala oba tompagira oli mubi olaba ne munno mu setting ojuga nga tero nnyumya emboozi I hate that one oyantama otoza otojuga mbavubuka just lwakuba nti tatera ku interacting ani kagulu opukano kabasonga yatutama oyo wakabi ewamini wambwa yeraga kati ate politically oli abane ensonga egagwe totuwagira bwaffe tomwagala so katoka weesa the second view here tusosonga toli fotu soja goli mukulembeze second tugamba katoka weesa mutegeere kati ono politics mu Africa bobango osazewo nti kati ngenda wano ebimu todda mabega ate genda kwerunjia teriyo mulungi jamaze totero okwayogera ku mujini boyo nona gyobadde gwe kasaba lyo bavaamu todda mabega that's according to katoka weesa now the general perception of politics wa Uganda politics wa Uganda yatabuka nigo is politics of positions politics of support politics of interest tacha ina ngo twaga tacha ina core value
nti ffe bwe tukwata obuyinza principles zaffe zezino bino byakujja buzi bw'otuuka n'ofuna vibe ne tukuwa bw'ogamba banne ebiwo ojulira twagamba nga whoever checked buli yacekinga nga kwega buli yeebuuzanga nga bakubuza obuuzangaani tebaliiko level ne bw'oba Kazibwe Bashiri ne bw'oba olaba baalumba Katikkiro oba otegedde logic tebalina gwe batya very good naye just ensonga egi kukoshoninga kasi tobaako ky'obuuza kati gwe Kato Kaweesa bwe wamaze oseeseetuka n'ogenda n'abalowooza nti eyo poliisi otujja ozannya bo baakulaze bw'oseeseetuka oli ofuuse omulabi kati yo NUP twayogera ku nti yo NUP erina ekintu ti bw'oba kwega eringa bulaba America you are either with me or with them terinayo room for Jesus nti gwe atampagira kankuperereze kuba najjirira gwe atali wange eyo room teriyo mu Nuupu America byakibuli either oli wange oba oli mulabe oli wabali era bw'oba oyagala ojja bw'oba toyagala gwomanyi oba tegedde enkola yaabwe nti live alone bino ebyokujja ono Ssenyonyi n'alungi ebigambo nti mu nkola oli ne bwabagabagaye bannayinza okujja ku Nuupu mpozi kino mugambira gwolekayo ne bw'otojja tetukweguya so tunagenda okudda emabega nga tugamba nedda ti n'enkola mu general politics enkola ya Nuupu yo yayonoona dda still ku nsonga ya Nuupu twagambanga abantu nti abakulembeze ba Nuupu kweganga bwe twagamba twakuba disclaimer tugamba nti abo bajega tuba tetuvuma abantu bwe tugamba nti oyo amateur tuba tetuvuma muntu kuba alina level mwakulira ebintu bingi professional naye politika tugamba abakulembeze ba NUP ba amateur ebintu byonna ebirojuka kuva ku bya Kaweesa mujje kono Kato Kaweesa Stephen Kaweesa principal bwazze bwaddayo e Bulaaya ojiwe ffe twagamba bannaye abantu n'abakulembeze be nali balina NUP balina okujja ne boogera ku nsonga eziba zitambula kati essaawa zino n'ebizibu ebiro nabe baavuddeyo ku mayiti eyo mami omukyala eyafudde tawodera obongo yanga asaasira mu munaku wavuna nnyo Ssenyonyi namuwulidde ng'awoza simanya ebibuuzo bikyali bingi ansa ntono kati awo we baviirayo naye ku nsonga za Kato Kaweesa ani yakoze statement ku nsonga za Kaweesa Stephanie ani yawuliriza ndowooza tezaali za tewali conclusive evidence kati apart from conclusive evidence what did you have to give the community mwali minaffe tugato waaki namwe temwalina kusirika kyova olaba poliisi naye mugiwayiriza okubba omuntu afazaali amini okutta omuntu ejja ne bagala tumuyina twamutereka mu kate twamutta kwega wadde tolina concrete evidence naye tetugenda tuttira kifaananyi kati bana bakuba lwaki bakuba Kato Kaweesa nga zizzayo ebintu very good question ekyo twakyogera nako wali emabega nti NUP eno nayo principal yamanyi nti ye nga ye kumbe erimu ebiwaayi bisatu waliwo abo ababe babeera nabo principal tasobya ne wabeerawo bali ba opposition bwe twayogera nti ffe wetuleba Boboni yaliwo Rasta yaliwo ne wabeerawo ne bano bwe twagamba abajja bwe twayogera mu 442 nti waliwo omusajja ono Lobongo yalina akabinja ke yaleeta munda twagamba akaali akafulumya Nyanzi ke twagamba akakubanga abantu ku kitebe egenda obuuze Kato Kaweesa Stephanie tugenda byokola principal si byaliko bana abasajja balina ekintu ekyo waliwo akabinja akafulumya abantu akabinja akagambibwa mbu kawagirwa muka principal kati ate kali under Lobongo kati akabinja ke kakuba bano ba Kato Kaweesa akabinja akafulumya chairman Nyanzi akabinja akasibiro no kyaliwa mu musiraamu ekikokoledda mu kya Ssaabakunzi wali kyo yalwananga n'abasiraamu mutegedde Buwembo Abibu Buwembo ndoza ya Abibu waliwo ikyo waliwo akabinja akali munda kana akabinja ke kakwata abantu abamu emimwa nga nalukolo mulaba lawyer wadda nenga asobola ovumbeera noga ukibate kiri munda jango oyogere bako kyoyogera nga munnamateko mu ke kabinja akasobola obeera nga tekasobola kwogera kuwayiswa mu fumiro lwaki ali mu kkomera kyokka kasobola okuba Kato Kaweesa ali ebweru kabinja kati kaba kabinja Lobongo kali munda ko kakolera ani ako very good bera balina tunnyonnyola Captain Lobongo no tunnyonnyola nze ekyo kituzeeyo ku kiri bali abantu vuma tubaga nedda principal yali amanyi nammwe abali bawoza woyo Bobi Wine mwe mwali mumanyi nti kino ekintu kyammwe kumbe faamu tuga nedda kino ekintu si kyammwe abamu bagenda bafulumya goloza bana abantu bojjanga bafulumya bwe twagamba bagenda fulumya abantu
paka group bwe twasekawo oje twayogera ku DP block nduga namboze ya chaliyo oje twayogera bano ba credibility simanyi bichi bano banino eddobozi bamamba mawulire tolwa akabinja kagendo bafulumya mwe mujja mubuuka temanje muyingira ne kali akatukali awo kali set mulimu ebi nga balowooza soka tukulembe tomi tulete ekigali tutuke kumbe nedda waliwo akabinja akamanya ani gwe bakwata ani gwe bata kali awo munda ze nakubuza abana banupu bakwata fabe nale mu fetu bawaayo already katoka weso jige bagamba oba nagambako actually twakolako program eri amabega nga tukyali mu vibration ya kalunga walo comments ezajjanga mbulasta twatu banyo oli musajja wafu ofana ngo waffe abo nupu remember segments wezityo naye kati webuze owalabo owabwe katoka wesa ateeka namu all effort bamukole ebyo kati gwe rasta abadde ngeri nga atudde ozawiza kukala kingo otuso oli kukitebo wunyiriza kati katoka wesa yete yategeera karakita y'abasajja bano abatambala mweyembeera bayina kye bayita personal thimpase tusooka kwesaasira kyekiri ku Mami Florence era tujaliritinga nnyo abantu bano nti ye nga ye bw'aba ayogera alaga nti yeyeye era nze naye bamulaga nti wano waliwo ebizibu yalooza is sympathetic above others kati katoka wisa yali alooza ina sympathy y'abantu abo nti bye bakola abalala ye tebasobola bimukola ye ne yeekwatirwako ekisa tyanedda nze anti munayenze kumbe nedda olaba kigudde kigwa ku ono kireza newalala kikola ki kijja kati katoka wisa yalina personal sympathy yesaasira amanyi nedda ze ndi kirini sesobola okutuuka ne wano n'abo abantu gye balina ne besaagala kwatula manya twabanga ku pane eyo nze wali sikonkona wali nze nkolabiro essaawa zino nga baamufulumya omusinde naye nga naye akaaba abaana abo sikonkona nze mulongoosa simanyi gundi nabaddeko naye enamba yagundi yino nkiina abakulu ku kitebe nga ffe tugamba ffe katutusigale mu nju gye tuli baafulumya abaana ku kitebe kati beba abalina personal thimpase olw'okuba nti yatuuka nga ku kitebe abaana bamumanyi bamulaba ne twogera ku baana abaali bazze with high expectations ku kitebe you remember tiwaliwo abaana abajjawo nga basuubira bingi bwe byatabuka nga tewaliiwo kiriawo kyamanyi teri payroll eyimiridde tewaliwo mirimu giri standard giweebwa bonna kubamala abamu ne batandika okuyiyizaawo twayogera ku baana abakwatanga kenkulabye sikyafudde kati ndi kuyiiyo emze katukoze tutya ne bajjangamu obusungu gye baalabisanga nga temumuwa vibe ati yaganye obubega abantu ateka bawaatira ogwo bafutuso gyo kusanyusa kumbe eri waggulu obuyinza babujjawo dda ku kitebe nabutwaleewo laka kitebe oteekamu ssente yo kumbe obuyinza tebulyawo ne tugamba kijja tuuka ekiseera ng'abantu amu bali muli twakiyitanga kubeera mu kye batamanyi tayimu egenda tuuka ng'abantu baddukanya kibadde bagenda kunkumuka bokka essaawa zino katoka weesa yazizza omutwe kyalimu naye takimanyi okimanyi weesa omufumiro kyalimu takimanyi essaawa zino nelowooza tanakitegeera aleka yakatandika butandisi ekinene nnyo tekinnawera na mutwe gunnawera na mwezi yakatandika otandika omumanya nti bino ebintu nno bya ddala ayamutoldi mu lumas muŋŋamba omukyala mbu yamugala lwaki tomuuza struggle n'ojjonzijanjaba n'obulamu bwange mpulira butono obudde bwange obulabika buse oba otegedde logic ali mu struggle n'empingu ne kaakati akyagirimu naye abasajja bamuyoola ani struggle akyagirimu naye kati ndowooza oyo yali mu struggle omutuufu very good omukyala nasigalayo talina kyeyafunye nga kati ali mu kkomera wanda oyo ye mutuufu very good era abafuuti soja abaddala singa wayiswa afuluma ekkomera gwe balina n'okulipira yalina n'obira omukulembeze yagenda ku ssomero bwekiri alina all qualification oyo yakuŋŋa nti Ssenyonyi very good struggle agirimu very good ku mbeera gyalimu nalukoola alinda layira ali mu struggle mbulirayo ali mu struggle kati omutuufu bamuyita wayiswa mufumbiro kati yali mu struggle eyaddala afiiriddwa n'ebintu era aveeyo bw'avaayo naye n'ageza avaayo n'agamba obwa pulezidenti w'ekibiina buuza muwanga kivu yani Seggona bambi maama nnyabo mukomera emisumaali egyakatiko bali abaana balina ekisa genda obuuze Alan Sewanyana ne munne Segirinya ne bw'oba ova mu kkomera abo abaana basobola okukuba emisumaali buuza Sewanyana ne bakubuuza nti wafulumya otya kati ne bawulira luma mbu simanyi kati bino byetutandise mbu yali mu struggle eyaddala bafuuti soja bageze bagiwa omuliro ojalaba wayiswa wavundire yali mu struggle eyaddala kubanga yalina nebyafiiriddwa according to ffe essaawa zino tayagala President Museveni ne gavumenti ye ne tosobola kuŋŋa nti Ssenyonyi tayagala Museveni ng'alinda layira kati bwagenda ku bwa commissioner nawulidde luma azayinza okugenda mu bwa commissioner bajja baba bamukoze bubi nga lwaki bamukoze olutalo we lutandikira ate lutya
ate ekifo bakiteekawo kwawula yawula mu opposition katika kivuddeko nasigala mirembe n'ekibiina kiza yafuluma Beto Wojani yafuluma nandala mafabi yamaliriza kiyuzizaamu kati president nze nkubulira very good so kyonna kyekiri abamu babadde tebannabuuka nti ebya struggle tebiriiwo kati ne Kato Kaweesa naye yabadde amanyi nja kudda alina ne benawudde ku media abazzeemu amaye twava mu kaluka 221 waliwo abajja ne batandika mwana kweteega aliya nga baagala kaadi za 226 wano wetuvudde mwana kakati abasajja abo abasajja kati ne benawulidde abatandise okukyala ku zi media mulimu n'abaamawulire besobola mention nga tubazimbira credibility naye ng'omanyi bye bakyayogera government myaka ana tirina kyekoze nsimanyi abantu baffe baafa yatta abantu baffe lwero nage wuliro n'omusajja byayogera myaka anafa abawagira government tugamba mujjewo twalwana gwate ali mu opposition oza abantu bamwe baafa emabega emyaka ana seza tuzza mabega nti bo atakitandikiddewo as hot as now yavudde ne kule munnamawulire abaweereza ku radio nga onotula onoweereza ku media emu naye ng'ate okyala ku toko shendala nga bino byebibuzi byotambuza lwaki ekintu kino nkireeta nti Uganda ekyalimu obutamanya abalowooza mu bino ebintu bya struggle bikyatambula mbu batandise n'okujja kati kumbe bigenda tukola ng'olutalo lwa Amerika bwe twayogera nti bamaseeka mu luveeko bannamuli abali credible mu luveeko mulekere ffe abaasama ebyaffe bijja kuttira credit kati bitandise okubattira credibility. Kato Kaweesa tugenda mukomyawo Parliament yeddiza okuziika kwa Ellen Nakimuli. Thank you so much. Oluvannyuma lw'okulaba ebyaliwo mu kuziika Honorable Seggirinya Masaka. Parliament yafulumiza arrangement olunaku olw'eggulo. Era ng'olunaku olw'eggulo olw'Emmande omubiri gw'omugenzi gwatuuse e Kalangala. Gyabadde akiikirira ng'omubaka omukyala. Olunaku olwaleero olw'okubiri ng'ennaku z'omwezi 21 April 2026 wagenda kubeerawo olutulo olw'enjawulo ku kanso ya district y'e Kalangala n'abantu babayise bonna n'abantu okuba eriise evvannyuma ku mbaka waabwe oluvannyuma omubiri gujja kuggyibwayo guzzibwe e Kampala ku Fino Home naye nga guyita ku lutwe y'e Masaka ku lunaku olwokusatu ng'ennaku z'omwezi 22 April 2026 omubiri gw'omugenzi Honorable Ellen Nakimuli gujja kutwalibwa ku Parliament y'eggwanga abantu okugukubako eriise evvannyuma ne Parliament ejja kufuna olutulo olw'enjawulo okusobola okusiima ebirungi Honorable Nakimuli byakoledde eggwanga olunaku olw'enkya ku lunaku oluvannyuma omubiri gw'omugenzi gujja kutwalibwa ku National Unity Platform ekibiina kye mwabadde akkiririza era kyabaddemu ku edikota yaakyo e Makerere Kavule. Oluvannyuma omubiri gw'omugenzi bwe gunaava ku kitebe kya NUP gujja kutwalibwa mu maka ge gy'abadde awangaalira e Namuŋŋoona mu Kampala. Ku lunaku olwokuna ng'ennaku z'omwezi 23 April 2026 Fino Service ejja kutwala omubiri gw'omugenzi e Namuŋŋoona Orthodox Church eddiini ye mwabadde akkiririza gusabirwe. Oluvannyuma bw'aba namala omusabira gujja kutwalibwa ku bijja by'abajjajjaabe gy'agenda okugandamizibwa mu district ey'e Luweero. So Parliament okuziika ekuggyeko NUP era Anet Among MP era Speaker Parliament arrangement zino yazitaddeko omukono. Ndowooza baalaba ebyali ewa Seggirinya ne bagamba omubaka Parliament ono katwaddiza okuziika. Ate kituufu nnyo kubanga baddewo n'okutya nti waliwo abantu Nakimuli abadde mikwano gy'abatali mu NUP. Manya NUP abadde yatandika embeera y'okweddiza emirambo. Very good. Nga omulambo egwefuga. Kati nga bw'okireese nti NUP Parliament yalaba ekyali kugwa Seggirinya kyekino era ky'osiize ndi yakira waliwo abantu abaggalira ewe kubanga ne speaker alina okuziika. Deputy speaker alina okuziika. Very good. Mathias Mpuga alina okuziika. Very good. Bajoyce Bagala balina okuziika. Very good. N'abalala bonna ababaka kati minus those waliwo n'aba family waliwo n'aba family nga ebye bufuzi yetabiriimu awulirire nti omwana waffe yayitamu ojule ku bya Seggirinya ebakwata n'abooluganda bamu amataayi ebakwata Kasagga amataayi kati egyo byewala kituufu nyinza okuba kale mbadde nange muwagira obeera mu by'obufuzi naye essaawa eno ya mulambuzi n'obugiza jjajja avudde ebule n'ebweya ajjaziike kati eyo due respect eyina sigala mu institution eyimiridde. Secondly singa Parliament ewambye teyiddiza buvunaanyizibwa buno amuteringa omukazi baali muziisenga munaku nga bazika Seggirinya bateekayo mmeka bano abasajja bakayanira emirambo
ne kugwa Segirinya watu wazia contribution okujja ko kujjambu tuzie fumba mmere emirimu gy'abanna kyate ne bajeewa emmere gye bafumba gye balya mbutu azimbye ebidaala kyembuuza what did they give there abana benyiga mu katenti ate siku yeyeka gwe njagala ombuli oyo bali bagenzi ne balaga ekintu kyonna ne bagamba nti bawaddeyo bwekiti nowhere no mulabo gwa mutala wa waiso bagweddiza chetubu ne ba boba emirimu gye batugamba gy'abanna kyo mayitu ine njogera ffe mu Buganda egamba nti omulambo tegulemera ku ngulu kitegeeza one munnecha waliwo abasima waliwo abaziisi kugamba the other way round tufuna abakungu bazi kituufu naye mu abo abakungu bazi teri mulimu gusobola lema kuki kugundi okwo kufiirwa nti mwaba abakungu bazi muli oyo agamba bwe nkima amazzi ngenda ali emmere tujja amazzi amazi tugafunya agakola waliwo agamba nituwate emmere abantu gye banaalya wiringire waliwo oli gwe tumanyi omusimi w'oku kyalo naye bwawulya nti eri bamugamba jawaayi gwafiiddwa tewonaye tetulina musimi era ajja kugirawo yabagamba ngulire tonto wategedde akadomola ka lita nga watulawo ne basajja nga basimantaana wali baseeka mubuulizi ne bamugamba munnaye tuyambe najja ekinene nyongera mu emitwalo ebiri gya transport n'abamu ffe tubalina abasabira obwereere nagamba neddamu muzeeyi gundi bambi abadde munnange so kati ebyo byonna bituzaayo nti mmwe emirimu gye mutugamba gye mukola mu mirambo gye muwamba gyonna gya byalo ffe twagalayo contribution parliament yaleese kino gundi yaweereza kino ne funeral families ez'ensonda zi funeral family yesasula ebyo okuzika ne kuggwa nga family esigaza amabanja nga bo baze ne beekubye ebifaananyi ne babufuula obutuuti bweyoze boogera ne bakulirawo ne campaign zaabwe ne basigala nga bakwatiddeko ne luli olusekendi obataddeyo eddobo nti kati tuvira negundi temwamulaba negundi yafa lwekyo negundi ku mulambo oli gwe bakoleddeko ne basigala nga bataddeyo n'eddobo eri tambulizaako politics waabwe nti singa parliament yeddiza buvunanyizibwa bunamuteringi oyo mukyala baali muziisenga munawo kesi kugireeta kiyita mu lujja woyo era ffe bikkako fulaga eno abamu bagobeewo makati gwe futu soja yimirira wano ku president jambo nga bamuteekayo nga bayiwako nkokoto bati nga badduka era bwe bakola ninga there is nothing like recognition ne kuduwa Segirinya bye bakola kati nze kyofuna bannasi very good otugenda sulayo ate balina obudde bwe babaza n'atuuka mu budde nga temujja banja nnyo abakungu bazibakakkamu ennaku yabayiseemu ddabu naye najja nakuwala nammwe naye kumbe etudde eri after ku nnaku atwebuze abakungu baziba abadde bakoze eki kuba buli omu tuba tumanyi kyazza okukola so kyonna kyekiri nti parliament babuteddiza byali badde birala kyokka bano ababadde bazze bo nabo bakitegeere politics yaggwawo obo kategedde bino ebyawoyowoyo kati babisiba ku mpagi kyobola tebakyalina sympathy naye gyewaddeko omuntu yenna asasira abantu abo tinopololo basasira bekalangala basasira palamenti basasira famire ani akyayogera omubaka waffe zegambye nawudde Ssenyonyi nga yeeyogeza ebyo musimanyi ebibuuzo bingi mutima neŋŋamba oswadde omanyi omuntu waba ayogera ne vibe ebibuuzo byali badde bingi nga Ssenyonyi yayogera awo tugeze mu politics ne buno obulamu bwe tugabe tuba tusympathizinga bwe buzibu bwe tulina kyobola bwe nkulonda nga oli mukulembeze bw'otuuka eri weefuula omunnabyabufuzi ne weeyambula ekyobukulembeze era ekyo kinnwanya nnyo n'abantu nti kituufu kale ebyobufuzi bitambula naye gwe enzija gye wajja mu byabufuzi naye twakulonda kuba mukulembeze watuuka eri waki olemeramu ebyobufuzi osigale mu siyaasa kati kituufu abadde munnabyabufuzi naye lwaki tuteekaawo eri credibility gye tuga nti waliwo abantu abalina obeera ku muntu nga si byabufuzi n'okwogera ku credibility y'omuntu oyo mu kufa kwe singa teyabadde Ssenyonyi ebyo byakwogera olega badde ebibuuzo bingi eddwaliro mwe yafiiridde eyo lirirya ye bannange yabadde ageze kujjanjaba buzibu kikuba kati abamu ffe obadde okimanyi nze nganze n'abamu abaneetodda waliwo neyambuuza eyo mwana omukyala yafudde kibakoma tugamba abadde bamulongoosa biki okuggyako ffe abagatta okusinziira ku ono n'olino gawamma mbu yabadde ayina ebizimba ebyomunda tewammasanga naye ate era tetujja ki specifyinga kukuba olwo yaggabe tukyali ku postmortem era bagino girinda kati ebyo ebibuuzo bye byali badde bigamba nti ebibuuzo bingi naye ng'ebibuuzo si Ssenyonyi yatulaga Ssenyonyi bo bali interested mu politics naye kati munabyafuzi ogwo mulambo gulina obeerako ebyobufuzi byonna nze sijja wakana era kyobalaba nze omu kubaga nti waliwo ne system etwatuka nga politics yatta ebintu byaffe
kwege yagenda tte ebintu byaffe tujulize ebyo kwegamba ekibi ne tukikuliriza lwaki titukkiriza nti ono omuntu yafudde if it is credibility gwe munabe kuzumuza wali omutwe bamwogerere eddwaliro lisa n'okunoonyerezebwako eri omulungu sawote bizimba ayitayo kati omanyi statement nga bw'okyogedde nanga isupport kuba ye ate postmortem emulago bagambye bye tufunyeyo tebimala kakasa era tugenda kukwatagana n'eddwaliro gye yabadde akola ki alongoosebwa kati awo kijjira nti waliwo yalibaddaga negga naye eddwaliro tulinoonyerezeeko okusinziira ne ku nkola yaalyo ne private hospitals abantu baalizeesonyi omanyi lwaki badokita abalongoosa mu Uganda bonna bava mulago kati eye next option ye next ndaba ya bintu esooka osobola bouncing ku private hospital nga bagamba dokita taliiwo ate kati ali Mbale very good esooka tubadde tulaba politically kati wano individually kifu kijjene ku mubaka tukiteeke ne ku naawe tugeze n'oli nange na buli omu nti waliwo ekirwadde nga bakugamba nti kyetaaga kino bannaye tetugezesa maama gundi yazaalisa mukazi wange tetugezesa nti oli omwami ye personal simanyi good at examination and advice kyetuyita consultation naye ate personal doctor aba tamalaayo gutujjaga nti omubiri byonna ebintu ebiri ku mubiri gwo mu personal doctor ye kafulumu byo oyo yasomerawo amaama amanyi obwongo omutima ebivumbe wa naye doctor bali babera specific ku naye personal doctor tumufuna lwansonga tugambye ezi one consultation okwebuuza tu check up ngono ga doctor ono nakeberamu naga okusinzira ku kino ne kino ate kyo sikitegedde genda ko wano very good kati lwaki nkirese nti tulowooze kati baba malo mukebera personal doctor oba yo private hospital nga yamukebera then bwe baba malo mukebera kye tugambye kati ekiba kidda kumanya wo bagenda kujjanjabira kirwadde ekyo kuba je bamalo mukebera ate naagenda mu Yesu dwalo lyasagala kwatu kumenya kwogera linnya already ndipo olimenya kubanga era balimenyedda je yaba very good kati bwagenda yo mu dwalo mujja yayizo kuba teyamanya nti no good at examination good at nibyo badde dwaliro lyenga je bamujjanja kyetugamba example tugireetedde ku personal doctor nti gwe bwe balo kukebera naawe tuulo ofumintirize nti ekirwadde kye bangambye kijjanjabirwewa kaliko okoonyeeko nti mwegendereze private hospital kuba the best doctors mu ebyo ebintu ebinene kyetugamba nti bwemala okukebera mu zino private zaffe kati ze nina omukyali yazazisa maama yensonga lwaki wali ngaogeddeko yazazisa maama nga banzaala akyali yayina n'eddwaliro bwe bwefuna ekinsumbu ngenda ne mmubuuzaako ajja ti nnyama ya lukawempe ngenda ne mmubuuza professional from Mulago naye era ntuukayo nangamba kino si kijjanjaba kankulagirira omusawo dwaliro bweti akujjanjabe oba otegedde logiki nti nange kati nkindi mutwe nti ono tamalaayo naye ate ono yamanyi obulamu bwange kuba kuva mu kuzaalibwa yiwaali kati ngendayo for consultation check up naye ate ebinene byempuleti kati kino kinkutte yeera kenyini ajaga kyosigera kati ate simukaka musa twaliyiza agambye kino nedda nesinga ono lewo yakozesa abo eba nnungi kati zibanga possible solution naye nga tetunatuuka awo ffe kyetugaa gwe kennyini naawe taking a responsibility of levels tugendeze private hospitals zino n'ekirala private hospital Uganda yaffe no mu education system tulinamu loopholes nyingi abantu babuuka obumooli bayitirivu babuuka afuna diguli y'amateeka naye ng'asomayo emyaka ebiri wategedde batuuka mu keesi maama nnyabo n'agutukubya ogamba ne ono looya gwe naye yalinze simulabanga kituufu nze nnina aba mu bwarasita bwange bajjaawo ku ofiisi ya rasita n'agamba njagala onsoma ompandiikireyo concept paper ya kino naye nga alina diguli ye naye ng'ali mu kusoma ku university nga byayagala omuwandiikira ye waka gwayina mbu okweditinga ye ateekemu ye ekikye dokita eyabadde mu kulongoosa omulwadde ono alina naye okunoonyerezebwako that's the logic nti tugenda omumaliriza ng'abantu abamu tetuteekawo mpapula ono board bw'aba yasoma ddala kituufu badde nga mu education system nga baleeta teacher asaba omulimu ng'alina qualification ne bamuwa omulimu n'abraginga taamu emu ng'essomero litabuse taamu ey'okubiri bagenda obuuza nti anti neri baamugoba ng'essomero liggwa noga wamma bana abantu bayina empapula ne they are not meant to be teachers nenge empapula zina nigazi kati nembusa muzanya wali ku lubaawo mama nyabo kati ye teacher ateeka wano paper wano waliwo marking guide atula number 1 number 2 nga tayina na art ndi marking guide ngani yagikoze anti
ba examiner bana abaleta ebibuuzo basindikirako marking guide kati wamma gwe ticho omugezi rasta kyendwakola kyendakola nga nkyasoma gwe ticho omugezi baleta ebibuuzo mbamu extra copies osooka kujjamu eyo paper emwe extra n'ogijjuza gwe ticha n'osooka okola marking guide okuze byobadde osomesa abaana nobera ni paper yiko n'omwana gwe nagamba mbu najjuza paper namba n'enjimuwa. That's the logic of okola marking guide. Njogenda okukwata omwana ng'omumakinga marking guide eri yabali gye bamulese kwatula na talina muna ati ni number I just know the work nga teacher yakola bukozi very good number 1 number 2 namala n'abala nasaza nengo yalina qualification neta ina concept of being a teacher kati ne mweherefe nakyo gye kiri nnyo andi gali amasomero munnayo omwana oluusi ayita ku sympathy ya Katonda ticho abamu baana babagagga sente basitekayo zonna ezeetagisiriza ne bamukolera eddwaliro mbadde nongenda mbadde manyogera kumbuuza n'ekilwaki that's the answer abasinga baana bababede 1 kirasi ennaku akusomera agenda lwayagadde 2 mbalina ne bemanyi naganza omwana owange tasomerayo batabba bibuuzo sure ngantya Katonda yolinaga omwana owange tasomera gye batabba bibuuzo omwana owange tagwa wategedde zenna amasomero gemmanyi nga education is by the way naye nga bw'ojja buti ssomero nga munda bo bakabaka mu kusamba omupiira bakabaka mu MDD bakabaka mu other activities engeri essomero lyogenda nti essomero lyakabi mu kino naye nga mu education n'abaana babatuuliza waliwo amasomero wa inspector abamu ng'akoma mu office bali eri bakola bibuuzo examination inspector najja to examine askari nambuza how are you sir I'm fine what you I'm an inspector yes they said we go to the office inspector n'agenda mu office n'atuuka mu office ne bamuwa ebbaasa ye n'afuma office n'agenda naye nga mu classroom ze naliko ku ssomero omusajja nga classroom namba akwata choka n'awandika answers ku lubaawo abaana nga bajjuza nabaga kolo mweno mujjuze bino mujjuze no answer kolo mweno mujjuze ne answer namba kolo mweno ene namba mugenda jigwa ngolaba akyanganyika academics just abaana kuyita ninga abaana babagagga basasudde ssente mbu baba zadde baabwe tebasomeseza mu masomero gye batabbira n'amala omubbira P7 PLE n'amubbira senior 4 n'amubbira senior 6 n'agenda ku university n'amusasulira nga ne wakatakola genga ne kosi wakalo balasitabe yaba mu mukolera OLS nga omwana professor Kijujulu tobawulira nga yetaaga qualification atandike eddwaliro nga muzeri wa mugamba bilioni 5 weziriwa gwefuna ebbaluwa nti oli dokita n'amaliriza ne wabaawo ne bali abalanze bemmanyi nga omukyala ye yasomako n'afuna ebbaluwa ya dokita kati omwami n'akwata ebbaluwa ya dokita n'agenda ku NASA ne bakyusa erinnya n'ejjenda ne balaga nti omwami ye yasoma n'atandika famasi ennene gundi nga buli kimu mu system mwekiri ate system abagigenzeemu mukyala wa MS ye yasoma doctorate yali ne mu system ya government beba batuwa empeke ku malwaliro wategedde kati ye MS n'akwata ebbaluwa ya mukyala we nakkirira ku NASA n'akola yeeyiye naye ng'eyiye ekyusizza genda na linnya naye ng'eraga nti ye yasoma obusawo era n'afuna bano baherefe inspector ne bamwe ziri certificate zosanga mu pharmacy ne clinic n'agiwanika n'omusanga ng'akubye n'akataawo n'akanaka kentunnunso okamanyi ke bateeka mu bulabu yonna yeefuula busy naye nga talina kyamanyi nze nina we nakyamugwe ne mugamba mpeeyo Dexa Dexa nalina dota wange ng'ennyindo zizibye ngamba mpeeyo Dexa n'ambuuza omuwemu emu koze muwa namba emu n'awandiikako emu emirundi koye omuwa emirundi emu koze muwa emirundi ebiri munaku na era bwe natuuka ne ngamba mayi mami ne ngalaba omukazi kyakoze nze gwabuuza prescription y'eddagala kyokka ye yayina kiriniki ekyo kituzaayo nti n'ezo ze twesiganga simanyi private hospital abazirina abasinga they are not qualified muwaka bali qualified mu bipapula zempapula bazina naye serious service abantu abo tebagifuna secondly abantu abo n'abasinga mu private hospital ne bwaba dukitari bwamalufuna ate bafuna nnyo balijjalejja okategedde intani bali ku intani nosanga bu intani kafumita mwana w'abandi mpiso dokita tafaayo ye qualified yatandika nakutasanga nonyo omusuwa okuteka mu mwana eddagala
very good yamufumita omukono gonna na guzimba kati atono oyo wali gwe nasangira omusawo yakatamu amini wali uchali yali azze mukata kubo omusawo aba wala yanyiga anonyo omuza nafumita guganye nakyusa guga aba naga tukyusa omukono omusajja muganja kubira ku mwana dokita aliwa kunga atala bakanuka amacha badde amanyibwe buno bwano bwa professional nga bukyali agenule bakala kayiyabiyiye ninga kali ku mwana woli ndinabwa private owners bahayalinga buno obwana ne babuteekamu obwesige ku bulamu bw'abantu ukirize nti ddwaliro eryo lyakoze ensobi era bwe kiri era maybe bwe liba nga terina abantu batali professional kubanga nti operation yabadde nnungi naye obuzibu bwavudde mu kusirisa mulwadde jukira abadde okimanyi nti mu Uganda mulimu abasawo tebasukka 10 abasirisa kituufu n'amalwaliro simanji era agasirisa ku ddwaliro Mulago nga bagenda kulongoosa emirundi 10 naye nga bagamba omusawo asirisa takola ki taliiwo oba si ekyo schedule y'abantu bagenda okukolako mu ngeri y'okusooka obbasirisa kati operation yabadde nnungi naye waliwo wabadde then operation yabadde mbi kuba tosobola kungamba bu campaign zaali nnungi olwokuba bakuba peaceful campaign ne batuuka obulu ne babuyiwamu kiregeza akalukaali kafu oba otegedde byonna byadde bifu kuba that's part of operation okusirisa lino eredwaliro lino nonye eryo simanya Alexandra lino nonjerezebwako ate nga amaanyi nga twagamba oli ku masomero nti bakikinga amasomero bino ebyono simanyi kasasire yatta abaana waliwo asikali era ennaku ezira ne yatta abaana kati waliwo ebintu kati omubaka parliament wajja olina okubeera attentive asabali oba tokisobola ng'oli wa omanyi ze balooya abatasobola bulungi bayita ba pre-bargain true nga oli wa pre-bargain ng'ekyamazima operation tojja gisobola funa omuntu omuwe ssente dokita oba ava Mulago oba ava Kiruddu ajje kiraya nti omuggyeko ssente ezimala kituufu eddwaliro lirwa lisigaza ebyafaayo kati eddwaliro lyafunye ebyafaayo ebibi very good obaka yafudde nga bamulongoosa bizimba exactly can you imagine tano lyo lyafu kati n'ekirala tulowoozeemu mu mbeera oke twogedde waliwo engambire personal doctor abatamalayo ku byonna n'amalwaliro agamu era gakkirize ojonyogedde ku oli omukyala nti ye mulungi mu kuzaaza endwadde z'abakyala n'endwadde ezisookera okebera HIV simanyi sifilizi kati negana agamu gakkirize bw'obanga waliwo obuzibu mbu mu kusirisa mu scarcity of oxygen mukikkiriza eyo program yo service sooka ogiwummuze olaba naffe bino ebyaffe bye tukola waliwo wootuuka nga waliwo service oli gye yeetaaga very good naye nga tojja gisobola kuwulaba egina kyekuttira omusajja kuguno omukolo abadde ayagala drone naye onaasobola okugivuga nti nja sobola jangu very good kati jasi omukyajinga lumu naye n'omuleeta abantu abakugu ne bakola omulimu kuba kampuni ye yesigaza ekifaananyi ekirungi kati okay lemme kati kankube n'akalango kano nze nkola tours and travel nina organization bangita Green Gold organization nagana nakolako essomero Green Gold Junior School naye mbiwummuza olw'ensonga ezimu kati nenkola organization erambuza abaana b'amasomero tours and travel naye kyewunyisa nze sirina costars sirina mu mamotoka naye logiki kyekyo kyogambye nti nze obwongo nina kumanya ow'emmotoka yeetaaga ssente mmeka okukola omulimu omuyonjo nange nennonya kirayanti nampa ssente ezimala nempa ow'emmotoka nankolera omulimu omuyonjo nemugamba nkusasula kujja baana baffe wano ne bagenda eri n'okubazza mmeka nti bweziti kati nekino mubusawo bwekirya nti gwe kera genda ononye professional gayi nkwetaaga mwezi gwokuna omulwadde agambe sijja kusobola ojja ogamba omulwadde program yagwakutaano oba otegedde kuba professional agambye ogwokuna siro naye gwokutaano wendi omugende ogenda leeta miliyoni bweziti ajje professional amukoleko agende osigaze one ojjeko ebya ssente ne credibility ogisigaze kati eddwaliro lyaluzigeze credibility very good second nga gwe twakyogerwa tebakyogera tebagamba abantu kyekyassa omubaka ffe tubifigalingira out taata we yayogedde nti abadde alina ebizimba ate taata ye musawo anti omwana we yayogedde naye tuli ku credibility ya ddwaliro ligenda leeta lipooti nga liri wamu ne Mulago nga lyafudde dda nti the credibility of the ddwaliro would be singa afudde gwe kenyini ofulumya report yo oba otegedde logic eddwaliro nalyo liri mu kyekango because
omuntu yafudde kubanga n'omuntu ombaka parliament oyo beyayogeddeko nabo ng'agenda mu operation eyo yagiise minor surgery. Very good. Statement nange nagiwulidde n'engesa. It is just a minor surgery and after nja kukoma ensonga lwaki yagenze yeevuga n'okwevuga. Ate wagiyita stimulated language waliwo olulimi olwo olukozesebwa abasawosawo ojja twayogera kugenda ku education omwana gyayita tujja kumba ebyaddala omwana munafu kati n'olina agiyita minor operation kumba erimu sirisa omuntu zino zennimi zikozesebwa basawo bange bakuba mayina baali sirisiza awo wokka we bagenda okukola ki wategedde zezo mayina nti waliwo ekintu ekya ne basala oluusi nno nga bankubye na kalifomu not kalifomu bamuyita bati yes wali kalifomu obulumi nga tobuwulira zezo mayina naye ekirimu okuddira omwoyo gw'omuntu musooke muguwummuze omubiri gw'omuntu guwummule omubiri gw'omuntu weguwummula kitegeeza balina okwegizamininga cells zalina mu mubiri omusaayi entambula gye gutambulamu beekizamininga ebintu bingi flow of oxygen other body organs zirina okubalansinga waliwo emu okufeyiringa kuba omuntu okufa mu ebyo by'okuwummuza tekyetaaga organs zonna atekule egi n'obwongo busobola ozzikira n'agenda omutima gusobola ozzikira okugaana n'agenda so kati kyekyo the whole operation yabadde nfu kati gwe eddwaliro mukkirize nti services ezimu tetuziwa okwata omwana n'omuleeta ku ssomero n'ogaza omwana owange njagala asoma eddiini wenage ebyaddawana eddiini is not a priority n'omutwala gye bamusomesa eddiini n'eddwaliro bwe liri nti lyo ly'essomero lyakkiriza nti ffe Kurani tetugisomesa tetwerijja naawe kkiriza nti ekyo tetukikola that's the logic kigenda nti bini bugambogambo obuleetebwa abo abaagala okukwata ssente n'okutwala kwegamba privilege nti bo baakabi nakola mayina kumbe bino ebintu ebirimu sirisa omuntu kyekiringa nze okungamba nti ngenda bagenda kukwempisa ennaku mukaaga so nga nti nnamwaka kwegala kinota mayina bulwadde ennaku mukaaga ebankuba empiso ne zinzita kubona eri eddagala liyingira mu mubiri gwange era njaga nina medication gyendiko era ndi serious ku yo ssebo si mayina naye nga bantunga buli lunaku so n'ebigambo ebimu abasawo babityoninga tetubikozesa balina olinoonyerezaako ate era nga siryoka nanyini waalyo empapula zempapula basobola kubanga baziina kubanga kati aga amalwaliro ogalaba gaddera nnyo ng'abaana b'abagagga ng'omugaga yamugaa gwe njagala taata we nga muganze oba maama wenze njagala ofuna ebbaluwa nze nkutandikira business. Very good. Kati n'ekintu kyentera okugamba ojjukira Kenzo bwe yali kuba n'abayimbi abakadde ng'abuuza bye bakozeewo ng'alaga bano be baakabye abaliko n'ayogera ku success nawe nali njoga ne ŋŋamba success is not liquid money oba success is not wealth success is legacy omukululo bwegulaga success kuba bangi baali babaddewo ng'ebintu bye tetubiraba naye nga tebavangawo tugaba ne musajja Bob Marley yaliwo naye Lucky Dube yaliwo emikulo ye success ne babukulembeze baga naye musajja Mao Zedong kye yakola China naye ng'ojja tuuke China nga yasigaza bibumbe nga tolina gorofa gy'olaba kati Fidel Castro yagala n'omubumbamu ekintu kyonna yagala n'omukolamu ekintu kyonna kyokka teri atamwogerako Fidel Castro bwe yafuga Cuba emyaka 5 plus success is not legacy oba wealth. I mean, it's not liquid money. It is just legacy. Mukululo. Kati n'abantu bano bwe tunagenda for examination of amalwali tutunulire ne kibayita some legacy babaddewo banga ki obotegedde ekibuuzo which legacy do they si bino wealth simanyi production bwe banatuletera ku meza nine empapula nasoma tunye mu ne legacy mumaze emyaka emeka wano bwe mbadde mulongosa babaddenga batya era balina okuddayo ne bakola background check. Very good. Tebatulimba bino byokonyeko mbu anti they are professional doctors with the papers. They are professional doctors from these gundi okategedde batulage ne ligase y'abalwaliro ngaago kubanga era tugenda kufuna abalala abantu abavayo nti mukyala wange yafirayo nga bamulo ojjukira ebyo ono kifule yatta abaana ne wali okavayo mukyala n'agamba nange yatta owange kati ono yabadde mubaka n'alaminga ne tudde tunye ne ligase y'eddwaliro eryo tugeze abantu bizirikoleti emirimu tuwe ku rekodizo nti nakalongoosa abantu nkagamba na myaka 10 egiyise bameka abafudde bameka abawonye bameka abawufuna ne further effects kwa ne further effects gyeziyinza okujjanja mu natawona zena kwe mmanyi bagenda mujjanja kweganga kumunyiga kizimba bweba ate ne kitane nifuuka ebbwa otegedde kiriza ne yamukola ekyo he was not professional neddagala olusi limukozesa is it matching hiri okuwonya ebiwundu oba mwe kasita mwajjamu biri binene mumala nerikona tutumye
ligase y'abantu bano badde nga bajja bakola batya bwebanga eri negative. Then when shall we start? Tunatereza dye gwanga lyaffe ng'omutembeeyo omujja kukuwotereza eggwanga ng'ate education efa, health efa, naye nga waliwo boda goga gwe weetereza. Naye ng'ate sekita ezikwata obulamu ate zizannya. Sino the same note nze manye ebyo ebintu Museveni byatayagala nnyo zanyiramu. Soogera ku NRM erina ebizibu byayo naye waliwo omwami gwe bayita Museveni bw'akeera kumakya n'agamba kati ndi ku security. N'akeera kati ndi ku health. Omujja ku 6 killer diseases. Omujja ku Ebola, kolera. Ebyo ebirwadde ebijja. Kasita kijja mu health sector waliwo wanyiigamu. Kati n'ebiina ebirimu mbu simanyi bamulongoosa afa. Iya uli eri bamusimanya amalwaliro mugalongoose ng'abantu bafiira mu ssanya, abantu bafiira mu ki? Kati alabanga gwe ya contributing to the negativity. Kitegeeza kiti Alexandria munange tokomyawo. Onoonyerezebwa. Very good. Tujje ddala emabega. Ate sina mubaka nga we tugambye this one made alarm. Kuba waliwo banyi maybe bafunye ekizibu ekyo. Waliyo oli nga si mubaka si kine nga mugagga bambi. Olaba waafe ensonga eyo. Nero kubanga ye talina mawulire ate bambi bamujjera okuba bagagga fyuno nereeta omulambo silent tebagala nnyo miranga woyo bo ne baziika ne bakitwala mbu munnaye Katonda yageze naye ng'oluusi tuwazire negregence of hospital. Amalwaliro mangi gakola ebiro okuba tewali mawulire olwo yabaddeko amalwaliro wasonga mubaka naye waliwo abantu baffe abafiiramu aga amalwaliro eyo. So kati ekyo kiyinza okuba nga kiyambye eggwanga very good. Every issue sets precedent. Buli nsonga ebaako kyeteekawo. Kati ekyateereddwa on board kyekyo wicheekini amalwaliro more especially private hospitals. Zineke neewunyizira nkakonyeko wali nti government Owemu Mulago n'akola postmortem n'atagifuna gamba tetumala gifuna naye tugenda sooka ate tukonsulting ene chekisa waliwo mmana ekizibu ekiva eri nga kiri kwoli nedda kati ndooza baagala kubuuza oli owaayi Dr. Waluwa eyakoze kino nti wuuno gwe mulimu okukoza otya olaba bafulumya postmortem reporting erimu obulagajjavu era bajja gifulumya kati muntu ani asasula kubanga era kiringa boona abeera obawwa nolaba omuntu ng'akoze ekino gamba wadde nange simanyi naye ekyo nedda sisobola kukola mulimu bwe nti wadde si gwe ogukola okuzimba oyinza okuba tomanyi uzimba naye tunyekisengenoga naye nedda afazali nga naawe ayimiridde okira nga afazali ndeeta omulalaza ebyo sisobola bikkiriza. Kati ne kino bwe kinti postmortem eyo eteeka okuba erimu question mark ezikuwa ababaka twetereze naffe twetereza tutya nga tugaye buli kintu kireeta precedent. Tutandika bwe wogenda yise etteeka ojukira patriotism simanyi etteeka lya sovereignty bill oba eriri mu pipeline mbu okujja eri ssente caution oba obujjukire babiyisizza bwe bali mu biteekateeka katugambe naawo nange weggambira lwaki temutuula kiriyo se ne kikomawo nabuuza abantu lwaki constitution tugikwatako politically tetugikwatako tuyamba banna socially tetugikwatako ojuge bino ebyo ebyeyassa omwana we bagambye ayina eddembe lye anti tewali kalava tewali kiboleza akaliddeko nga kutaamu limiti maama tewaliwo ddembe eryo era balina oleeta obujulizi kuba paalamenti okusiba omusajja paalamenti mu tteeka lyonna yeetaaga 2/3 majority yo paalamenti yaffe nzigule kasita ofuna kyekutuma ogikuwa oba otegedde kati ne wano ku bintu ng'ebyo lwaki tuteekawo etteeka ku private hospitals tuli kubali simanyi sovereignty kasasiro simanyi oba otegedde logic kuba tugende gwe atandise tokkirizibwa kukola kintu bwe kiti nti gwali ku eyo level kati polisi twogedde ku bagagga ate abagagga balina trust mwaga amalwaliro anti mbo tebaagala kavuyo mulago n'atamanya mbundi agenda omulongooseza mu kalwaliro gy'alaze professional we Mulago alina okuva Mulago kyokka nno manja Mulago ekimugjeeyo ng'ali ku leave kale liifu emula kuba eri professional we eri bamusayiringa eri kati bw'aba Mulago jjukira gavumenti ekola bweti nti ekwasayininga mu malwaliro aga gavumenti kati gavumenti obanga olongoosa maaso gwe nobeera ng'olina okulongoosa maaso kubanga n'abalongoosa maaso awera awo Emmengo era nabo bava Mulago very good ng'olina okulongoosa maaso e Mulago ate nga olina appointment Emmengo n'omulwadde Emmengo ate ng'onovuga n'ogenda Embalo oba Essoloti ku ddwaliro lyo lya gavumenti kati ekibuuzo kati ate nga ka private hospital ak'Essoloti akakwetaaga ate akakwetaaga kati awo wenkugambira nti ng'ojje programu y'e Mulago eri fix kuba is assigned there n'Emmengo nemuhayalinga ate nga naye eri credible naye gwa woogambye ayina eriri Essoloti eriri lyateekawo
kati ne ulugano waliwo ne private hospital mwagala kyegamba tagenda so kufuula gwe private hospital amwetaaga number 1 priority kuba ina bali bakama be bamulago kyegga nti gwe okujja eri agenda kujja mu free time ye naye nga private hospitals zo zinoonyerezebwa naye ne parliament ebiyingiremu kwegamba amateeka kubanga abasajja bano twabalaba mu covid bafuka ekizibu very good eddwaliro ennaku 2 omulwadde yagendayo nga mulwadde wa covid nga covid yakatandi dili awo Makerere nga awo nga ku Makerere University awo nga ku gundi ya muliri awo eddwaliro ly'amaanyi neri charginga omulwadde milioni 10 very good niliwamba omulambo ndozote netunda wamma naliwulirako eryo ate tetwali kuba mawulire lyalitadde omulambo wamma naliwulira kati tano byebyo sekita wadde pray oliaga anti liberalize the economy buli mwadde mbokola kyayagala lwaki constitution tugikwatako politically ekyo omuntu asooka akiddemu lwaki kulwa economy tetubaako bye tufikisinga parliament yetuyamba ki zitola amateeka ga parliament nagavaako kimanyi geeyisa kati eryo nga sovereignty betugambye kati linyamba kyokutasoka NGO fe ate NGO nawude ne Burkina Faso yazigobye turawule yagali muve wano ate NGO nzibu nnyo muli bazibu bannange nzibu ekisooka zireta ba agent mu nsi nabo balina obunkutubba abantu abo ba NGO kati bino simanya USAID UN World Food Program abasinga babeera ba agent kituufu nnyo ekyo babeera bakozi ba UN abasinga nga bali ku mission zaabwe true kati mubakwata ogenda okwesanga nga weetolodde ba agent nga bweyita conference aba UN nga kumba abazze bonna ba agent bazena kumanya ki program kyamwe kyemureyinga bamanya data wa mwe government enama ya kwabe fudde ba kitongole mbu kiyamba bino actually tuyiseewo buyisi n'ekyo tugeza kugamba amateeka agamu government geeyisa tulowoozeko ne kugafa agatukwatako social nze nagwe nalaba nga alumya embabwe enti oba bakuba kafaananyi katuufu nalaba CDF nga alumya embabwe enti nga waliwo kafaananyi koyo yassa abaana ye ninga wakafaananyi kano katuufu akoti enokola beyond reasonable doubt bali no proof in state kinume ekyo kimenya nina ne kanso gwenda ebyo bisomanyi beyond the reasonable doubt nga seba aba ishana banange nina kanso gwenda nagamba kanso twawule sawa zino tujja kuddamu twogerenga bino biweddo maye kyanjawula naye yangamba according to the constitution mune kati ayina eddembe okumuwuliza niwe kanso kembuuze bali no proof in state ne mubuuza kanso nga tetunnagenda wala abaana be yajjako eddembe ly'okubeerawo bote bayina ddembe tekinaba kakasibwa ateeberezebwa okubanga yatemula abaana kati tusooke tubiteeke ku bbali kati mbuuza ggwe bino sibya okera teyatta abaana ate nze mmanyi naliyo ate okusinziira ku byowulira kyali yasala abaana kooti yeno salawo temugenda tumanyirira mu ggwanga lyaffe ze babuulira mukyusa amateeka so kyonna kyekiri naffe tulowoozeemu one nga bwe tugambye abantu abalina credibility zammwe tulowooze ku malwaliro gye tugenda other than considering nga private hospital ku bintu ebinene second private hospitals zino zikyekingibwe in kutandikira ku ono yennyini thirdly tutandike bino ebintu ebigwawo bituleetera precedents ezenje tutandike nolowooza ku social mateeka getukola gavumenti nga gakyusaamu okuyamba society yaffe nga bukola etteeka simanyi eryaba enguudo simanyi eryasobe n'abaana ab'amalwaliro private hospital then checking for academic for service credibility service si paper service credibility kuba abasinga babagagga abasinga bali mu gavumenti very good tulyokutereza community practical obukugu mwana nze nakolako n'omwana internship ng'ava Makerere awo tuli ku BBS awo tukola internship gw'omanyi nti omwana ow'e Makerere omwaka gw'ogusembayo yali tamanyi kugulawo folder ku computer very good naye ng'ali mu gusembayo nga bw'oyogedde natunulira omwana ng'omale kati kino kiki nagamba anti kati ffe tusoma nga Fiola mumanyi nnyo nga asobola okunnyonnyola eggulire empandika gy'olina oliwandiikamu n'akunnyonnyola ango zirondooza obalancing otya story kino kimenya kitya amateeka kati oyo ninawe namulaba the very character yasoma ICT n'atuka naye nga tasobola
nga wogambye kugulawo folder kutandika waaka ku computer naye nga ate omulimu gwakola alina organization mwe bamuwa omulimu mbu ye musomesa ba facilitator mbu asomesa program za computer kati nga kabaka mweyo naye mutima nagala dunia bwefa byosomesa gotoba na bikola yadde naye olagamba oli kafulumu ebyo nenge lupapula luyina ina degree very good mwana wa gundi yayita mukamoli bana baba road so kyonna kye kiri mwana naffe twagale community abali bwe batyo nga bayalinga mu expert abo bosi babi kubanga ye abeera awo bwatyo nayalinga expert naye ate ayagala omanyi waliwo omuntu kyamazima nga alina passion naye nga tasobola ng'omusawo abwagala naye nga ebibuuzo bigudde emirundi 6 kituufu agonomaza tanisa gezesa mu kuggwa alongoosa gwa n'ofa ate abo bwe batyo ne bwagwa ebibuuzo emirundi kati nina kye naganga bw'oyogedde wa passion bwagwa ebibuuzo emirundi n'emirundi fe we advise abantu abo nonya sente zo tandika eddwaliro leeta bali abaayita kati gwe tandika beerawo nga overseer ogenda mmaliza ng'otandise n'owandiika theoretical book ezikwata kuba wabisoma n'omaliza n'obiraba practically ojja mwezange olina kyogasseeko bali otugambye ajja yiga theory amusinyonnyola aba practical bayige be bolyambu simanyi Newton is a theory babimanye ebyo naye Newton is theory ate waliwo omwana agiyiga ate ye n'agiputeeka mu nkola kubanga lwo n'omwana yagamba nti bannaye America bweba firimu bino betulaba ku firimu tugimanya America omwana aginnyonnyola mu firimu teyabazanyidde Tehirani ndi mukamoli Tehirani firimu so mbaka yo bambi nga tumaliriza kuddiramu eno program funeral arrangement for the Right Honorable Nakimuli former district woman representative Kalangala onako lweggulo omubiri gwe gwatuusiddwa mu district ye Kalangala onako olwaleero waliwo council ey'enjawulo etudde okukuba okusiima ebirungi byakoledde Kalangala ate era n'abantu okuba erisa evvannyuma ku mubiri gw'omugenzi omubiri olunaku olw'enkya olwokusatu omubiri gwe gugenda kuleetebwa ku paalamenti oluvannyuma gujja kuggyibwawo ku paalamenti abantu bagukweko erisa evvannyuma ne paalamenti okusiima ebirungi byakoledde eggwanga mu lutuulo olw'enjawulo oluvannyuma omubiri gwa Honorable Nakimuli gujja kutwalibwa ku kitebe kya NUP ekibiina kye ku headquarters zaakyo e Makerere Kavule era oluvannyuma omubiri gujja kuggyibwa ku NUP gutwalibwe mu makaage e Namuŋŋoona mu Kampala gy'abadde awangaalira olunaku olwokuna ngenda kusomeza 23 April 2026 omubiri gwe gujja kutwalibwa ku Orthodox Church e Namuŋŋoona oluvannyuma lw'okugusabira gujja kutwalibwa e Luweero ku bijja by'abajjajjaabe jjajja okugalamizibwa communication eno yakoleddwa paalamenti nga eyita mu speaker Anita Among MP ate era speaker wa paalamenti okuzika kwa lunaku lwakuna musabira zivuga buvuzi abamutwalirwa ku lujja lw'abajjajjaabe e Luweero mu district y'e Luweero gyagenda okubeera nga aziikibwa akuume atakuumira mpeera